ekirayiro ky'omwika ky'omwami w'essaza nze Farida Mukasa Kibirige Namuli muwala wa Ssekitoleko Sulaiman muzzukulu wa Mugerwa Nzira Nkima neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era okugondera ebiragiro bye byonna Katonda nayimbezi wange. Nze Farida Mukasa Kibirige neyama nga njaku nze Farida Mukasa Kibirige neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda Minisita avunanyizibwa ku nsonga za Buganda ez'ebweru ow'essaza eri ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nga nja kugondera ebiragiro byonna Katonda nga yombezi wange. Ekirayiro kyakulira ekitongole ku ssaza Sageebweru wa Buganda. Essaza Buwarabu tutandise. Nze mutabani wa muzzukulu wa eyeddira neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru Minisita ekitongole ky'enkulembera gye kigwa omubaka n'abamyuka be n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze neyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna kyeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okulyoma mumaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita avunaanyizibwa mu nsonga za Buganda ebweru oba minisita ekitongole ekyenkulembera ekigwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda aye mubeezi wange. Nsaba tubakubireko mu ngalo era nja kubasaba ebirayiro ebyo babiteeke wano ku mmeeza tugende tubiteeke wali ku mmeeza nga tubakubira mu ngalo birukaawo. Wiriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.